واعلم أن التقوى سبب من أسباب دخول الجنة ونجاة من الناس. فوجد الله سبحانه وتعالى atuwangaazizza tuka essaawa eno n'atubeezaawo n'atuwa obulamu Allah subhanahu wa ta'ala nga bangi bali wansi wa ttaka, abalala bali mu ntimbe, abalala bali mu makomera. naye gwe Allah subhanahu wa ta'ala akwagala omalayo ebbanga lyo eggere, Allah wanaaba alikubaizzaako n'omusisinkana, ekibuuzo kitwebuuza nti agenda olakubira mu abo Allah baasiima oba nedda? bwekibanga tolakubira mu abo Allah baasiima ogenda kubira mbaliwa? olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 9. omwezi gwa kutaano ogw'obusiraamu Jamada al-awwal, omwaka 1439 hijiriya. Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi mu kamugezi k'olwaleero, tutaase obubi obuli mu kawungeezi k'olwaleero. mu kitabo kyaffe ekyekitiibwa ddamwa nakyo kiyitibwa sababan linnajata min annaar والثمانون. ensonga 8 ezitaasa omujjuzi y'omuliro gwa Allah tuli ku nsonga 46. ensonga gyolaba omuntu ezayita yali kasratu nawafi, okubeera ng'okiza nnyo okubeera ng'akola ennyo sunna n'okubeera nga ayingira mu ddagala ba Allah subhanahu wa ta'ala. olwayo biiznillahi ta'ala ensonga 46 ensonga nnene mu nsonga ezibuli omuddu okubona omuliro gwa Allah n'ayingizibwa ejjana ya Allah. olwa aya Allah egamba faman zuhziha ani nnaar wa udkhila aljannata faqad faz wama lilhayati dunya illa mata'ul ghurur.
ensonga eyana mu mukaaga yagamba alhubbu fillah okwagala kulwa Allah alhubbu fillah okwagala kulwa Allah amrun azim nsonga nene mu nsonga ezituusa omuddu mu kwagala kwa Allah mu kuyanga Allah amuwejjana n'amutaasa omuliro bagiyita alhubbu fillah okwagala kulwa Allah Allah dala mu Qur'ani ekitiibwa inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'al lahum الرحمن ودا آية أيوه سورة مريم الله يقول إن الذين آمنوا مزم الدلالة ركزا وعملوا الصالحات نبقل emirimu emituufu sayaj'alu lahum arrahmanu wudda sayaj'alu tadati Allah agenda kubafuula bamukwano Allah agenda kubaagala bafuna obwagazi obuva ewa Allah sayaj'alu lahum arrahmanu wudda الودة كيتبوا ود يسكى كيتبوا المحب كبابا الله سبحانه وتعالى شافنا جغامبا بذلك فتاثير وصوت التحرير الممتحنة yagamba abakafiiri batuvunaana kwagala Allah tumwagala ekigenda okwokesa abangi omuliro gwa Allah kuddira mukwano gwe baali badde Allah ne baguwa ebitonde omuntu yenna ayina kubeera nga asinga kwagala Allah era nga byonna byakola wallahi togenda kuba ayingira ogenewesiibwa Allah okuggyako nga hadithi ya Anas radiyallahu anhu egamba nti nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti thalathu bisatu man kunna fihi ebikusangibwamu ggwe oba nze oba yenna man kunna fihi ebikusangibwamu wajada bihinna halawata al-iman oba osangiddwamu obululu bw'obukkiriza bintu bisatu omukkiriza oyo musangibwa mu mutima gwe ng'abiyina nabbi yagamba wajada bihinna aba asangiddwamu halawata al iman obululu bw'obukkiriza bimaana abeera mukkiriza singa Allah akuwa mu buwangaazi bwo nga bisatu obiyina nabbi yakulankinga mu bakombe ku bw'obukkiriza obeera mukkiriza
beera mwebuli wada basatu gomanyi oba muwoli egamba asooka anyakuku nti okubeera nga an yakuna allaha wa rasulah ahabbu ilayya mimma siwahuma kubanga Allah n'obakawe bw'okulembeza kubisigadde mu kwagala kubanga Allah kyayagala nawe kyeyagala Allah kyagaana nawe kyogaana an yakuna Allah wa rasulah kubanga Allah n'omubaka we bwebaagalwa gy'oli kituufu Allah n'omubaka we bwebagalawo gy'oli mu mutima gwo kituufu mu nsonga ebirejjana ebiyita alhubbu fillah okwagala kwa Allah kati Allah n'omubaka we bw'osinga okwagala Allah bw'agaana oleka Allah ne mukyalawo ne maamawo ne tatawo n'abeetikakyo n'enkolezeewo osinga kubalira bigambo byani ku byala kwabo nga Allah yakugamba uhilla lakum at-tayyibat okukiriza okulya ebirungi n'ogamba olwayegga omuganda lulebe nti abaana n'abazzukulu omuziro ndiga Allah agamba okugirya ekikukiriza okugirya lugamba otya olwo ku Allah n'omubaka ku Allah naawe ani ddala goba abeerawo mu mutima gwo Allah oba ono yakugaana okulya endiga an yakuna Allah wa rasulah kubanga okuula Allah omubaka we ahabba ilayhi nga bw'osinga okwagala mimma siwahuma okusinga ebisiyadde byonna Allah everything mu kintu kyonna nga Allah bw'okulembeza mu kwagala bwekibanga Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam tebannakusiba okulembeza mu kubaagala okyalina obuzibu bunene mu kubeera nga ofuna obwomulimu bw'omukkiriza ekyokubiri byeyagamba kikufuula nti ofunye obwomu bw'omukkiriza nti oli mukkiriza yagamba nti an yuhibba almar'a n'okwagala omuntu yenna omusiraamu wa an yuhibba almar'a n'okwagala omuntu yenna nga musiraamu la yuhibbuha illa lillah la yuhibbuhu illa lillah nga temwagala okuggyako ng'omwagala kulwa Allah yenna gw'oyagala ng'ekiragatta si lwakuba nti mukoddomiwo si okuba nti yakomusente soba nti ye mukamaawo soba nti muliratta kimu wabula ng'ekiragatta yusufu oyo nti Ibrahimu oyo abantu eno Hamza basajja basaazi baswataano kyekibanjagaza naye kino kigatu naye mu kwagala
okikete naye sebantu ya Uganda lwo so dimukodde ekiragatta kubeera ng'omusajja oyo oba omukyalo oyo oba omuntu yenna ng'ayinako ekiyitibwa assa mu nkola amasiro g'ekitibwa Allah, agondera Allah, asaala ttaano, tasiba beetingi. Muddu alinako obuufu obulaga nti muddu atya ku Allah, kati omusiraamu oyo mwagala kuwa Allah. وأن يحب المرأة ويجيك abantu tuwagala abantu balwa migaso abantu bagala ya migaso gibafunamu era ekitundu kirungi anoonye okukomba kubooleza okukkiriza nabbi yakugamba wa an yuhibba almar'a n'okwagala omuntu yenna la yuhibbuhu illa lillah nga tomwagala okujjako ng'omwagala kulwa Allah. Nawamukedeniwo nawamugandawo naye kwanti agezaako nga bwasobera naba nga tanyuumula masiro agasibwa Allah nampaka we nti omusiraamu ekyo ekimunjagaza wa musaayi gwange naye ekyokubiri agezaako okuba nga tanyuumula Allah kyagamba nampaka sallallahu alaihi wasallam kimujagaza banti tulina ak'enjawulo. Nze kennyini nina ab'ennyanja zange bagenda zange balina bonna bennina nina mukwano gwange nnyo ye mukyala musunni oyo lwaki mwagala mwanyinaze awalan ekyokubiri y'omuku banteerenkeza nti kubera nti Allah agamba nabbi yagaana sam'an wa ta'a taddamu kibanga ogwegattakuba nti mugana nkimanyinaze kyekubali naye ekyokubiri nti amateeka Allah agezaako kubeera nga asamuki nkola tubanga omukwano ngembere nakunoona mukibeza kane seekanga sewuno omwagala nnyo yamuli waki mwagala nnyo n'ensongera etya muganda wange naye akyalina ak'enjawulo ku busiraamu bwe abufaako nnyo kutegeera naawe Allah olanga yakusaasira ng'olinayo muganda wo musiraamu naye nga takwesa bipale tamako kirevu oyo aba muganda wo mukwano gwo akenjewo lwaki ageza kusamuki bauganda naye akaba kemulama kenjawulo muddu ageza nange wallahi omusiraamu oyo agezaako nakyagamba nti okufuna obulimu bw'okukkiriza ekyokubiri wa an yuhibba almar'a niwagala omuntu yenna yakumagala okujjako makubaani washiba Allah subhanahu wa ta'ala kyosagamba nti ku hadiisi eyo anoonye okufuna naga nti salaatun man kunna fiihi ikusaanirwamu oba oyina olimu okukkiriza nabbi yagamba ekyokusatu wa an yakrah an yauda bilkufri n'okubanga omuddu atamwa an yauda bilkufri okudda mu bukaafiiri maana omuddu okubanga wa an yakrah
yango muddu atamwa an yauda fil kufri okudda mu kafiri ba'da an anqadhahu Allahu minhu olina okuba nti Allah yamujjamu omukafiri kubanga otamwa okukola ebikolwa ebyekikafiri omusiramu alina okuba nga afuna obw'obukkiriza abala okufuna nabbi yagamba wa an yakrahu sokubeera ng'otamwa an yauda fil kufri ebikolwa ebigudda mu bukafiri kama yakrahu nga bw'otamwa okyoleza Allah kasukye ku muliro ebyo ensonga ekigambo alhubbu fillah nsonga yana mukaaga mu nsonga ezikutaasa omuliro hadiisi eyireete kunyuza ku nsonga eyo muka yagamba sallallahu alaihi wasallam oli yagamba bino naawe mukyekiro byo egamba nti man ahabba lillah oyo yenna ayagala kulwa Allah man ahabba lillah oyo yenna agala bwera yenna ng'amwagala kulwa Allah nagabe nti alhubbu okwagala alamatul iman kabala kabukkiriza ebana byagambye obimusangiramu bisatu aba ayina obwomere bw'obukkiriza olw'ensonga alhubbu okwagala min alamati liman man ahabba lillah man oyina alakulwa Allah ndagomwagala kulwa Allah sikulwa migaso oyagala kulwa Allah wa abghadha lillah okumukyawa kumwewala kumwesamba wa abghadha lillah kumunyiigira ng'omunyiigira ng'omusaba Allah nti Muhammadi nkukyawe ndobunye naawe tenabugana lwaki waganye okusaala waganye okusoma obusiramu gwe waganye okukendeeza engoye waganye okukendeeza engoye busiramu gwe wakireko kiko kiralakata mutima wange toli mukwano oyo mutima sikwagala lwebyo wa abghadha lillah n'okyawa kulwa Allah mudde omukyawa olw'okuba akoze ebikontana n'obusiraamu bwo n'okyawa ekyamugambya akumye esente akumye omukyala mukyawe ng'omudde omukyawa wansonga omusiraamu oyo mukyaye lwakuba nti amateeka ga Allah byagala n'omubaka we bye byanyoomoora n'abikkakkanya n'abireegeera gyoba nti namukyawa wa abghadha lillah era nti man ahabba lillah oyo yenna agala kulwa Allah wa abghadha lillah n'akyawa kulwa Allah wa a'ta lillah nawa gwawadde kimu kyonna kyamuwa ng'akimuwa kulwa Allah wa a'ta lillah bwowa omuwadde engatto omuwadde sapatu omuwadde sente omuwadde emmere omuwadde ki a'ta lillah omuwa kulwa Allah lwaki Allah agenda okusasula
ومنع لله ناتنا مكوى لو ينا معونك ينا يامون مكوى الله لو ينا أما ورمي كان سريه نوم مكوى الله مثلا example مقدر أقنزة أقول عندي ودي همزة أرون وجدجاو لتوسي فيدمان وتبوليكا أو بوجيرا فتويسي الجندي الجنة أرون وجدجاو ونموتجاو نوم مكوى الله تجموع نتجموع ونزل قامت الدواء يا ما ميتوسي إذا تصدقتي نورا بسم الله سما الدواء سوى غالي أباك وإذا الدواء سما ليزو سما بس سما بس ما ذاك كونغو وسما ما كنا جالسين wala katozimuwa nawo oyambyeko ku kikyalo yenna akwata ensimbi oba kisina kyabakutte olungekyakimutebinga agenda kukozesa mu haramu n'okimumanga ti nkikumyekuwa allah obuuka mulimu obulamu abasiraamu allah kikakire omusiraamu oba nekimanyi olwekyalugayavubuka yakolanga ekisumuluzo n'atera munne ayingize mu malaaya we wemaliza ekisumuluzo kira enkolera omukkiriza ekisumuluzo gunayinza ekisumuluzo ako kimuddakisemu weefumbye kale ebinkumye ate kumyekulwa allah kikumyekulwa allah kudalo kikimewo ekyange ekisumuluzo kyange omwa ekisumuluzo byakwendera mu nki kimumyekulwa allah abange okummakulwa allah kuyingiramu ensonga nnyingi kyonna ekiranga zakyonoona obudde alina kukikola mugambe kino kigenda kukikuwa kila kukikolera lwakuba kirina nkikumyekuwa allah wamanaa lillah byagamba ebyo omuntu wa man ahabba lillah omuntu agakuba allah waabghada lillah ناجا وقوى الله وأعطى الله وقوى الله وودينا سوى موتنا الله ومنع لله قمينا وقوى الله جوية يقام فقد استكمل الإيمان أمام ذوق سريك فوني وشوه كلا أمكي كان لنا ولا تسياره من حديثين حب في الله نقول نلا غدا ما الله وأبغض لله نجاوى ومت نجاوى الله تقول مشرك نجاوى سادة مشرك نجاوى لله هو مودك الله لما قومي وينك الله إذا كما تبقى تستكمل الإيمان وغيره وتبيه ونحو شوكرزا أو يمكرزا والنمثل بل إن الحب في الله وقوة الله يجعل العبد يفوز بمحبة الله عز وجل شكمنتي بل كندي ونزل وقوة الله يجعل العبد كفر يمد يفوز أواه بحب بمحبة الله وقال الله سبحانه وتعالى قال يسمون بيريه
مثل يجامع الله يجامع حقت محبتي حقت وحقت محبتي للمتحابين فيها شكرا وكان كتاكو yenna abagalana ababiri nga bagalana ku lwange abo bonna tebaga banga mbagala abo bonna abagalana ababiri nga bagalanye ku lwange olwekyo ko Allah bweraga kusiga ku kimu ky'okwagala kuwa Allah ولي حديثين إنما بانكو المستعام في يومانتي وحديث صحيح في صحيحين الذي روى رجع بانكو المستعام 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل لقون المستعام الله جينا بس كلا مسيكي زيتي ونكو فرجع قوتي نكو جاكي الله نأتي أقوى ورجلان نابتنك بابيري تحابا في الله نابتنك بابيري تحابا في الله هذا نقوى الله إلى حمزة إبراهيم ومن راشد اترددت dini Muislamu kitabagatta simawezi sibangira mukamu tagatta hubbu baki Allah bombiri tegamba abad mudoro tegamba nti warajulani na watu wawili tahabba fillah alaga na kuwa Allah وتجد سلا اجتمعا عليه لأن تسمي لكن كثيرا كيتي وتفرقا عليه لأن كبا أولاد سجل بدي ولا نيم سجل إن أمنيت أن ليش واود فتشاسالا فتشاسالا الله يا جامبا هو كان مقتدي بدي جامبا أوينو يا إيشوا مقوانو والله abantu baabo Allah agenda basamba ekikizo kya arshiye olunaku okuba ekikizo kyonna okujjako ekikye warajulani n'abantu babiri tahabba fillah bagana kuba Allah ijtamaa alayhi nga kwebegatti ngekyo ekyabagatta tafarraqa alayhi era nga tekyabaawula kuba Allah tegemu abo abagana kuba Allah nawachawagana kuwa Allah tujufuna ejayosi wa Allah nabula Allah akasobolewe mpaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam kigambo kwagala ekisaako ebintu bingi kuba kikwata ensonga yakumwanjo نعم شغمانتي ولقد كانت تلك المحبة سببا في وجوب الجنة ولقد كانت تلك المحبة نوشيو وقوادركونو فوكنتونغا في وجوب في الجنة في وجوب الجنة للرجل kandi kyabateeka okubeera ng'omuddu wamujjana olw'okwagala sababan nsonga fi wujubi ljanna lirajulin yuhibbu akhaahu oba nti omuddu agadde muntu muganda we min ajirillah naye mwakulwani okubeerawo kibawo ddi
omuddu kubanga ayagadde muganda we omusiraamu ng'amwagadde ku lwa Allah. Hadithi endala yagamba sallallahu alayhi wa sallam inna rajulan hadith muslim inna rajulan zara akha lahu fillah mazima rajulan omuntu zara akha lahu fillahi yalambula muganda we ku lwa Allah fa arsada lahu malakan faqala aina turid Allah namusindikira Allah namulaika malaika yamuuza faqala yamuuza omuddu aina turid kishoyagala qal uridu an uzaru akhi fulani njagala kulamba kugana wange gundi faqala lihajati laka indahu omukokola yusu geze olikuina ekintu kyonna kyogala akumalire oba kirwadde oba sina kirundi na yusu akimalire oba nagenda okuba nti jeeriyini mulwadde obula nenayo qala liqurabati baitika mbeereko okumpi mu nnyumba ye mbeere okumpi naye liqurabati bainaka wa bainahu mbeere okumpi naye ekikutola muganda we mulambula sokuba nti ogenzeeyo kubeera nga olina kyomuggyako imma sente olina kizibu oba imma mulwadde kumulambula awo buli ekikutteo okubeera nga gwe naye quraba mubeera ab'okumpi naye qala la قال فبنعمة لك عنده فبنعمة لك عنده أغنى نعمة إشانجرة شوين جاري قال لا سينا قال فبما قال قد تشاءت وجهي ستوايو kubanga tegenze banti mulwadde kisolo tudonoonyayo awula kyekitwayo lwa muganda wo nti uhibbahu fillah kitwayo nange omuddu oyo mumagala kuwa Allah twidawa akyali bwakyalidde bwamugagga olwani alina ensonga sebuli naye bati yamuganti okulinayo ekinga kino kiwafunye neddayo siina kijagala okubeera lwasinirayo omuddu oyo mwagala kulwa Allah kyekingatta naye amuddayo nti qala fa inna allaha mazima Allah arsalni ilaika Allah kusindikidde ggwe ilaika akhbiruka ngugambe annahu mazima ddala ye yuhibbuka Allah akwagala lihubbi iyahu nga bwegadde mugandawo ogenzeewa okuba ndi bizinesi obula Allah ngambye kugambe nti akwagala nga bw'oyagadde muganda wo waqad wajaba laka aljanna kyokka tekikomaawo waqad wajaba laka aljanna ate Allah kasizzaako ejjana mu kiraamu gwe
yakola kulwa Allah jakigamba omuganda tomulambudde lwali bigererwa kizibu tole kizibu ona yonna oyo kitegyali nti omuganda wo ekyakkata naye alhubbu fillah wagala asoma Qur'an ndio hadith ndio anashiri ndio uyanga mukiruga nawe kitinga owulire kigenda ye omuddo yayina ayina ati Allah kikigatta naye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam mu nsonga eno ya ana mu mukaaga tulabye olwaleero okwagala omuddu kikutuusa mu ku Allah okubanga naye Allah alangirira nti akwagala si ekyokka nakasaka ejjana so Allah atuwa okubeera nga twagalana ku lulwe tunekwagala kuwa migaso tufune by'abantu omuganda w'omusiraamu tomwagalanga olw'emigaso mwagale kulwa Allah mulambule kulwa Allah kimwa kulwa Allah wona kyemumma kibumule kulwa Allah bwomukyawa mukyawe kulwa Allah ofuna imaamu kubeka ensonga eno eyanama musanvu wagira imaamu tukomya tusaala التوبة والعمل الصالح التوبة والعمل الصالح وكان يدعى الله نقول ميموني توفو نتونغا ايامبو مدو كتاسي وجهنم والله الله نامو ينجز الجنة التوبة كويز الله والعمل الصالح كيف يمشي يتوب أتوب تجيزة هي الرجوع إلى الله وقد الله سبحانه وتعالى عن كل ذنب كوشم نتو ودوكولا أتوب تجيزة وقد الله كوشم نتو ودوكولا نوبانغا وشركة ونيز الله سبحانه والعمل الصالح الله يجمع القرآن يكتبه سورة مريم إلا من تاب وقد تاب بيننا وآمن ركز الله وعمل صالحا نبقى ميمون توفو جكراتي تقول جنبا التوبة والعمل الصالحة أيقامت إلا من تاب وكنت تاب عليه الله والتوبة له شروط وكل يقين وكل زبواكو في باب الله ولبا أتود بوان غاز شكري وآمن نكي نرنجا أكيد الله وعمل صالحا ناكوري مدين توفو فأولئك يدخلون الجنة أظن فأولئك أظن فنوياتيو أبرين يزا الله نركز الله يقول مدين توفو الله يقول فأولئك أظن يدخلون الجنة من الطيب الجنايا ولا يظلمون شيئا الله كينا نوبوار يا زويدو بناك رواشي ون الله من يرزا رواشي أقوى من يتوفو أيلا سيتقو سنجيو الله يا جامع يا أيها الذين آمنوا قولوا كريزا توبوا إلى الله من يز الله
mwenenye wa Allah tawbatan nasuha olwenenya olwannama ddala olwenenya lusikyaddira asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum Allah asa rabbukum Allah abenga an yukaffira ankum sayyi'atikum abasanyiwe ebyonoono byammwe ويدخلكم جنات تجري أششكا أرينز للجنة إبتا وانسوايو إميكا فيجري من تحت الأنهار وانسوايو إميكا لا يخزي الله النبي نجا الله يمنتي يوم أنكم لا يخزي الله النبي والذين معه الله أنكم يوم القيامة لا يخزي الله النبي الله تجند فنك وزن نبوه والذين آمنوا نار ركزان الله أكذب الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى هذا من يوم أنه لا يخزي الله النبي الله تجند فرقا أنيزا نبوه والذين آمنوا معه نابا ركزا ومكرزا نورهم فهو مشتغل يسعى بين أيديهم ومتابعين مشتغل وبأيمانهم مشتغل يقولون ربنا أي الله أتمم لنا تنظر أتمم لنا نورنا تنظر لك اشتغلاتو ربنا لنا إنك على كل شيء قدير الله كنتم تنا أولي مسوجكم بجلتنا فاللهم فاللهم أرزقنا التوبة ترضيك عنا اللهم اللهم يا الله ارزقنا التوبة يا الله أتغني في الله وكمين يزا ترضيك عنا نجا تريبسي مجاري واختم لنا الله توين بخاتمة أهل السعادة أتكوني من كل كده يا أبا تبنسيني من بين الكلام بفدي بين التوبة بمن الله شوكو بيري بفدي بين شيكوا الأمر الصالح أشهد كنانيا منيانتي موتو وفني شيكوا إنسونج تفتحنا الله نبغى تفيد بنوتي الله الله سبحانه وتعالى اليوم الوالد كل يوم